yalugayo akusakira ag'ebyobufuzi muga sayansi ne tekinologiya nange Joanita Mbabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Madeleine Lapke agava mu kooti nange Eka Cronal nga bwe gali nange Joan Comfort Agazu agafa mu palamenti nange Kisaakye John amawulire ag'ebyobufuzi ag'eddiini ag'ebyemizannyo wonna mu malingirire buli ssaawa 2 ez'akawungezi. Buterevu gaba mawulire gaffe amalindirire wano ku Kingdom TV ey'Obwakabaka bwa Katonda. Jabale gye tusizaako engalo olunaku olwaleero sooka okukulisayo abayisiraamu mwenna abasobodde okugenda mu Juma okutendereza Allah ate nezirako okukubiriza abo bonna ti eno Friday esembayo mu mwezi n'olwekyo munnange overnight teyinza kuyisa bubi bw'oba ogenze okutendereza omutonzi. Ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi gwa kutaano ate omwaka 2016. Kansooke nkulaga emitwe emikulu egikoze egy'olwaleero n'oluvannyuma nkusosoterere tovaawo. Mugende mufiire Luzira abatujju abatta bannayuganda mu mwaka gwa 2010 kooti ebasibe mayisa. Tukoyo obwegugungo bw'abeekalakaasi poliisi eresa abakugu okubangula abaserikale mu bukodyo obw'enjawulo bwe banaakozesa mu kugumbulula abeekalakaasa. Kadaga mu muveeko sipiika okusinza ebyawongo kuleseewo okukubaganya mu ndowooza. Abasinga bagamba bwe buwangwa. Songa ne Ssejjusa akonkomalidde ku kooti enkulu bw'abadde alabiseeko mu kuwulira omusango gwe naye omulamuzi natakubwako kya mu lubaale.